okutandika n'ennaku 24 okutuuka ennaku 29 tetugenda okukubiriza abantu, okubuulira abantu n'okusomesa abantu ebikwatagana ku mataka gaabwe, okusinziira nnyo ku mataka ag'obwananyini, amataka ag'ebika, amataka n'aga gavumenti getutadde ku bbali, okulaba nti buli omu waali ettaka lyaliko amanyi kulikozesa, era okulaba nti amataka gonna mu Uganda tegaliiko nkayana ku lw'okubula ebiwandiiko ebikwata ku mataka ago. Njagala kwebaza Pelamu eyataddemu ssente wamu ne Ministry of Lands, Housing and Urban Development okulaba nti mulimu gwaffe nga minisitule okulaba nti bannayuganda bategeera ensonga zaabwe ez'ettaka ng'emisango tenatandika kuvaayo. Amataka gaffe bagabbye, amataka gaffe baganyaze, amataka gaffe ag'ekika lino lya wetland lya mazzi, zino ntobazi, bino biki. So tugenda kusomesa abantu amataka nga bwe gali era n'obwananyini nga bwe buli, ne muntu ki asaanidde ku ttaka ki, muntu ki asaanidde okubeera nanyini ettaka tayipu ki. Ekyo tugenda kibasomesa buli omu akitegeere. Era tugenda kusomesa abantu ababadde tebanawandiisa amataka gaabwe okulaba nti buli ttaka lya Uganda liri registered oba liwandiisiddwa. Tetugenda kufuna gavumenti embalirira y'ettaka oba kumanya ettaka ki lye tulina mu ggwanga nga teriwandiisiziddwa. Gavumenti under my ministry oba ministry yange yatandika n'okuwandiisa amataka aga gavumenti nga tuzimba inventory oba gundi record ey'amataka gonna aga gavumenti. Kati saawa eno tugenda ku mataka aga bwannanyini. Tutandika ne Rwenzori region, naye byali byatandika dda mu regions ndala, naye this time round tugenda Rwenzori. Ate nina omukisa Rwenzori gyenva nga minisita wammwe omubeezi ow'ebyettaka. Nkubiriza abakulembeze bonna okukwatira wamu nange ne minisitule yaffe ne Pelamu awagenda okutuula abalooya abagenda okuyamba abantu abatalina mwasirizi abatasobola ssente ez'okusasula abalooya, kubanga we watubbira nebale oli naleeta looya, oli naleeta munene naleeta looya, kati gwe omutono nga tolina ki, nga tolina maanyi galeeta looya. Naye ate ettaka nga liryo. Tugenda kukendeeza ku babbi b'ettaka okulaba nti buli omu ettaka lyaliko aliwandiisa. So tugenda omwaka guno, omutwe gw'omwaka guno gugamba nti promoting secure land rights for productive land use and economic transformation. Okukulaakulanya n'okuteekamu amaanyi obwananyini ttaka n'okukuuma ettaka kulaba nti livaamu tulikozesa bulungi, likulaakulanya eggwanga oba livaamu ebintu ebikulaakulanya eggwanga. So kino tugenda kikola wamu n'abakulembeze ab'obwennono, era mu Rwenzori nkubiriza akaseese nkubiriza obusinga bwa Rwenzururu okuvaayo mujje tukolere wamu. Mwina n'amataka obusinga bwa Rwenzururu ge mwali mwangambako, mujje twogere ku by'ettaka tulabe amataka gammwe nga bwe gagenda okubeera. Ebyapa eby'obwakabaka obwatoolo mujje twogeraganye, era bwogenda kubeerawo ttebo oba meeza etunula kweza ensonga ez'obwananyini. Obudinja bwabwamba obwo bw'omugamba ira kubanga gyenva awangaale kabaka waffe. Era oyo tukubiriza aleete ttiimu yona eveeyo, bonna bajje beetabe mu mukolo okulaba nti
tumaliriza ensonga z'amataka gano. Era tukubiriza ababishopu waffe owa Fort Portal Diocese, owa West Rwenzori Diocese, Rwenzori Diocese, ne Kamwenge, all the South Rwenzori, all those dioceses, muveeyo muje mwetabe mu kintu kino ne ttiimu zammwe zonna. Tugenda kulaba nti abatwa, abasongola, abanyabindi, abamba n'abakonzo bonna batereera mu mataka gaabwe era bategeera amataka gaabwe kye gategeeza. Enkola eno egenda tuyamba kulaba nti aba youth n'abakyala n'egundi n'abantu abaliko obulemu tebanyigirizibwa mu mataka. Administrator oyo bw'aba si mulokole aba anyigiriza abaana n'anyigiriza ne bananyini ttaka okubabbako amataka gaabwe. Tulina okutegeeza abantu abaana bonna aba youth abaki ku rights zaabwe, ku bwananyini bwabwe ku mataka g'abakitaabwe ne bamaama ku mataka g'ababba baabwe. So ekyo tugenda kikola nga tetulina kutya kwonna. So wiiki eyo egenda kubeera packed activities nyingi ezigenda kubeeramu. Remember amataka g'amakanisa already twali twatandika okugawandiisa era n'amakereziya gatusabye era n'emizikiti etusabye. Tugenda kulaba nti buli omu ku ttaka lyaliko talinaako buzibu. Kati gwali eyo ng'amanyi nti obadde okozesa enkola ey'okubba n'okunyagulula amataka agatali gago gukukeeredde, kubanga omuntu bw'amala okutunga olupapula, kufuna olupapula lwe gw'oba oyingirira wa. So beera ng'oli mugumu nnyo, twala by'obonaaboneredde, tolya ku sweta etaliyo. Oli musajja yabonabona n'ettaka lye n'afa unfortunately, kati gw'ovudde eri okyalina emikono otwala ettaka ery'omufu, ekyo si kituufu. So tugenda kulaba nti amateeka agakwata ku ttaka tugasomesa. The Land Act etteeka erinene ery'amataka era lino mukimanyi nti tulina tukyalikola mu kulaba nti obuntu obubaddemu obutali butereevu bwonna tubutereeza nga cabinet nga parliament. Land Acquisition Act etteeka erikwata ku kufuna ttaka. The Physical Planning Act etteeka erikwata ku nkulaakulanya y'ettaka mu matawuni ne mu cities oba mu town councils ne mu centers. The Environmental Laws ebikwatagana ku ntobazi n'ebibira n'ebirala ebiri mu environment. Ne Land Registration Act okuwandiisiza amataka n'okufuna title oba certificate ey'ettaka lyo. Gonna amateeka ago tugenda bayisa.